All right. Twagala okutunulira best 11 ya Premier League weekend yene ewedde. Twagala okutunulira abazanyi 11 abasinze okuzanya obulungi. Mu best 11 yange ya week eno tugenda kuba system eya 4-3-3 era nga mu goro yaffe tugenda teekamu omuzanyi ayitibwa Jordan Pickford. Pickford yakumye clean sheet nga Everton ekuba team ya Bournemouth egoro zabadde 3 ku bwerere. Nembera nga mutwala abere mu goro yange okusinga ku Alisson Becker, Andre Onana, David Raya, ababadde mu goro ezenjawulo mu club zaabwe ezenjawulo. Jordan Pickford ali mu goro yange. William Saliba ne Gabriel Magalhaes be bagenda okuba center back yange. Fenna tumanyi lwaki be bagwanira okuba center back olw'ensonga William Saliba ne Gabriel Magalhaes center back yaabwe eyo yakuumidde Erling Haaland ne Julian Alvarez ne Philip Foden n'abasajja nga Jack Grealish bonna okubeera nga tebasobola kuteeba mu defense ya team y'abanafu aba Arsenal. Nemba wa credit okubeera mu center back yange eya wiiki. Osobola okumpakanya bw'obanga oyinayo ba center back abakukubidde back okusinga abo nenza abo be bansingidde. Mu namba 2 Benjamin White owa team ya Arsenal sigenda mubuusa maaso abadde adduka bulungi nnyo ate nga agezako ku backtracking defense ye n'ennumba ze nalowooza nti wali namba 2 yamusinze kukuba namba 2 over the weekend. Benjamin White owa team ya Arsenal. Mu namba 3 ntaddemu Kieran Trippier owa team ya Newcastle. Kati eno game ya kusatu ey'omudiringanwa nga akola assist ate nga ayambako team y'okubeera nga ewangula emipiira oba oliawo n'okugjayo akabonero. Kieran Trippier ku team ya Newcastle. Midfield ngitaddemu omuzanyi Declan Rice. Nze nammwe tukkiriza Declan Rice y'omu ku bavubuka abasinze okusamba obulungi nga Arsenal ekuba team ya Manchester City nti obutabaamu bwa Rodri ku side ya Man City ate bwayambye nnyo Declan Rice naye okubeera nga yeefuga ekintu. So namutaddemu midfield yange mutaddemu ne Scott McTominay owa team ya Man United nti Scott McTominay yayambyeko team y'abanafe abamaani okuwangula omupiira ffenna tukimanyi bulungi. Ali mu line-up yange ey'olwaleero ne Dominic Szoboszlai mu midfield ya team ya Liverpool naye yabadde wankizo nnyo okulaba nga Liverpool bajja akabonero ku Staboni Brighton. Mu maaso eno tugenda kulumbisa Mohamed Salah eyakubye brace ku weekend nga bagwaddwa ne team ya Brighton. Then tulumbise na Alexander Isak mu Sweden oyo eyakubye brace nga bagwaddwa ne team ya West Ham aba Newcastle. Then tulumbise ne Raheem Sterling eyasobodde okubeera nga akuba brace nga Chelsea kuba team y'abanafu aba Burnley. Alexander Isak naye yakubye brace nga team ya Newcastle egwaddwa ne West Ham. Then omutendesi tugenda kulonda Mikel Arteta yagenda okutendeka team eno kubanga Mikel Arteta yamenye record nga bakuba team ya Manchester City. Abazanyi banga bagenda okubeera katebe ye Gabriel Martinelli, Simon Adingra, Muhammad Kudus, Lewis Dunk, Harry Maguire ne Nicholas Jackson be bagenda okubeera katebe kange akatimu yange ya weekend. Osobola okubuusabuusa mu comments